Tofumanga munno bulema. Tofumanga munno uchi lema. Penna maaso ga Katonda tuli kyeki. Omulema n'omuki n'atali mulema. Nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu ne ngamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mu accident kuno okubuddeko mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba saazaalibwa bwenti nedda kati oyo yenna agerega kisobola okugwako akaseera konna ale kubira Katonda mu ngalo engalo za Katonda ezokulya zange kweza Katonda ezokulya zange kweza Katonda nja kutereza wawe na chama kubira Katonda mu ngalo nemisinde nkola ki nemisinde nkola ki nemisinde nkola ki era oli watango bana ngawa Nabikonde tambuza tambuza ay kuna kugula milioni 7 milioni meka itakuda kuteleza milioni meka kati pameka bakusobola tobola na vayo nenga kante kasira nzije tukole engudo abana bamwe balimo kupuna za accident kutuka ku kino kwe olimo kutomanyi byempitamu tata tonda kumanya byempitamu owakambera nga janzi mbuka busu kugulu kumu embere yo sijikwagaliza gwe lodde nojereganze novumanze tovuma atonda tutona muki tupananye iki Gwosobole okuwa Katonda ekitiibwa kati twali kumwe bagambe nti Katonda yeebazibwe nze nkyalina aganga 2 mukitegera bulungi nnyo ekikulu obulema bubeera muki obulema bubeera mu bwongo waliwo abadde akimanyi waliwo n'abangi bati tumanyi nti ndi mulema bangi badde tebamanyi nti biki ekikulu najja kuweereza nakozesa amagezi Katonda ge yampa okuweereza abantu maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza nkoze eki ngasizza taata honorable member of parliament ngasizza maama ayagala obwa member wa parliament ngasizza najja wano essomero lino ngalina abaana 3 in that range naye ng'omukyalo ono n'abasomesa balina omutima ogwagala abantu ng'abazadde bandira nebakaaba naye ndinoonyerezaako essomero lino kiranda kuwoninga nesekuwoninga kwonna era ngenda kutegeeza ku poliisi ku neeyisaayo ne electoral commission namaze dde okutegeeza returning officer wa Kampala eneeyisaayo Lord Mayor si kifo kyakweyisizamu ekiti kifo kya Lord Mayor era oswaza ekitiibwa kya Lord Mayor sandyagadde ondeeteko obuzibu kwa kamera zijja kukutunuulira oba onkuba akayi kukubya pakati kyendowooza nti yinza nokujja mu bulamu bw'ensi nfuna obuzibu kubanga osoomoozezza kati mulundi gwakubiri
mulundi gwakubeka gwakubiri ngenda kutegeeza poliisi bino bye tulimu akaseera kano si bya katemba si bya kazanyirizi si bya malala si bya kweraga. abatuwuliriza Kampala kye kibuga ekyandibadde kisinga obulungi mu nsi yonna n'okutwaliza wamu eggwanga lyaffe Uganda. Omuzungu kyava yaliita Pearl of Africa. Kubanga oba oyagala kumanya nti Kampala mulungi, Uganda nnungi, beera mu nnyonyi. Beera mu nnyonyi naddala mu myaka giri kati nno kalekaleko. N'emyaka giri egya 7 egya 8 ng'atandika twalina ebibira byaffe nga ova mu Kampala ova mu Uganda n'oyingira Kenya olabira ddala nti Uganda yo yanjawulo kugamba nsi eri awo Katonda agiteekaawo ya green. Otegera bulungi nkulaba oyingira mu nsi endala ng'olaba ne atmosphere ekyuka. Kampala lekkula Uganda lekkula. Munansonyiwa ekigambo Kampala kubanga kikuli musaayi kati naye otuukamu okaaba mu ggwanga lyonna naate otuuka mu Kampala oyongera okukaaba. Ekizibu kya Kampala bukulembeze kyekizibu ekisookera ddala. Nja kwogera nga President Museveni asooka okwogera nti ekizibu kya Africa bukulembeze ng'era atunudde ne Uganda bwali bukulembeze. Omukulembeze abataagala kukyuka ne balowooza nti Katonda byatonda. Ye problem wano mu Kampala bukulembeze tuyina gap y'obukulembeze nnene. Oli agenda n'alowooza nti alina kubeerawo paka wanaamaliriza buli kamu watuukawo n'abeera n'asensera n'agafuulanga maka nti watabawo tewali kigamba amaka ge tegajja kufuna kyakulya. Watabeera mu Kampala tajja kufuna kyakulya, tajja kusobola kubeezaawo bantu be. Naye neerabira nti Kampala nnene okusukka ku ye. Buli mukulembeze abaddewo abadde yeeyagaliza. Enguzi eri mu Kampala mpitirivu nti buli omu azeeyagaliza. Ndowooza obadde muno towulirangayo muntu anjogerako kigambo na kimu ku buli bw'enguzi, ku bw'obulyake, ku bw'okukola obubi, ku bw'obutabeerawo bannakampala. Ngenda kwogera ebizibu bya Kampala naye kansooke neeyogereko ng'omuntu. Osoose gamba nti Kampala ekizibu ekinene bukulembeze. Abaluddewo tebakoze ebikoleddwa si bye byandisaanidde okukolebwa mu kibuga. Tulina entalo ng'entalo zino zibaddewo z'amaanyi naye nga zikosezza development y'e Kampala. Bannakampala bagala service delivery. We bakuwa obukulembeze bakusuubiramu obuweereza. Kubanga Kampala kyekibuga ky'eggwanga ekikulu. Kampala ly'eddiro lya Uganda. Kampala mwe muva ebitundu 72 ebiddukanya eggwanga lino. Kampala ye feesi y'eggwanga nti buli omu atuuka mu Uganda asookera mu ddiiro Kampala. Naye otunuulira engeri gyefaananamu olw'entalo olw'okulwanagana kyennyamiza. Kampala eno abamu ku ffe tufuniddemu ebizibu nga tetukyasobola bikumiikiriza. Kampala kasasiro wattira abantu. King Travel Sport Consults Limited.
omukisa googuno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne Kin Travel Sport Consultancy bakafulumu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. Kin Travel Sport Consultancy Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi. Essimu eri 0200 948 musanvu noti emu oba noti musanvu nyanya noti nya musanvu 937. Kin Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Olwokulwanagana kyenyamiza Kampala eno abamu ku ffe tufuniddemu ebizibu nga tetukyasobola bikumiikiriza. Kampala kasasiro wattira abantu ne tusigala nga tulwana kubanga twagala okulya mu kasasiro tetwagala kizibu kiveewo. Waliwo abalya mu kasasiro be bangi bamulyamu batya bamulyamu kasasiro oyo kakati kasasiro alimu ssente. Waliwo n'abakozi ba KCC gye buvuddeko nga balina zi kampani ezijja kasasiro mu bantu nga bakozi ba KCC balina kampani ezabwe ku bwabwe nga zikola ki nga zijja kasasiro mu bantu ne bajjako ssente nga bafuna contract. Kasasiro business mu Kampala. Kasasiro business. Waliwo ba investors abandyagadde okujja okukola ku nsonga za kasasiro agwewo nenga ba middlemen babalemesa nguzi. Kyo badoyogerako wali. Okay. Waliwo ozowulira abatwala ebyuma byabwe nga Kampala Capital City yandibadde n'ebyuma ebikola ekiteezi nenga bapangisa motoka attractor ziwetiye zaabwe okubeera ekiteezi. Ekyo tokimanyi tekyavaayo ekiwulira nti bapangisa mpangise nenga KCC teyandikuze motoka ziwetiye kubeera nga zikola mu kiteezi ti time yatuuka n'okutuuka era abantu okufa nga tewaliwo motoka ne gundi tractor n'emu esobola kujjayo bantu abo abaafa. Okay, yeah. Nenga biliyoni nya n'okusoba zali zikozesebwa buli gundi buli mwaka. Bw'ogamba nti Kampala erimu entalo wakati w'abakulembeze kyenagadde ntandikireko nagadde okutandika na leadership problem. Yes. Bw'ogamba nti waliwo entalo tutunuulira nga Kampala erimu obukulembeze bwa mirundi egy'enjawulo erina ministry namba erina KCCA erina n'oludda olwa road mayor. Entalo ziri wakati w'ebiwayi bino eby'obukulembeze oba mu biwayi mwennyini mwe muli entalo? Entalo ziri tulina political tulina offices nyingi nnyo nga ate tezikolera wamu. Yes. Nezijja ne zirwanagana. Buli omu alwanira buyinza alwanira ki? Buyinza kulaga nti Kampala wuwe tebakoze Kampala okutereera ffenna tulina okukkiriza ne tuteeka wali ebitiibwa byaffe. Okay. Tukolera wamu okugasa banna Kampala. Kampala mulimu minister. Yes. Mulimu state minister. Minister babiri. Kampala mulimu ba RDCs. Abo bonna balondebwa mukulembeze wa ggwanga. Mu Kampala mulimu Lord Mayor. Alondebwa abantu. Mu Kampala mulimu ba Mayor. Ontegera bulungi nnyo. Mu Kampala mulimu ne minister wa public service. Kubanga yalonda Idi. Kati wesanga nti entalo zize ne zibeerawo ne zikosa development mu Kampala. Entalo zeza amateeka tulina amateeka galambula bulungi ani alina okukola ki. Kakati mu tteeka erya Kampala obuyinza oba okukola strategies, policies ne programs buli wa Lord Mayor. Lord Mayor alina obuvunaanyizibwa obuteekerateekera banna Kampala. Lord Mayor political head. Era wempulira oli n'avaayo n'agamba nti Lord Mayor talina buyinza. Mba neewuunya.
Lord Mayor alina obuyinza bakinkwasa olabe Lord Mayor alina obuyinza kubanga obuyinza bwonna obuteekerateekera bannakampala buli ku ye si mulala kati bwalagawa abuyina tabulaba tagala kulaba buli abuyina yatayagala bulaba era abukozesa wano n'aboogera nako nitamanyi nti abuyina twawulirako omukulu ng'agamba nti bwamugibwako yasigaza byekufuluna bijegere gundi Lord Mayor bulijjo abadde ateekateeka omukolo okulaga bannakampala wajava ne wajagenda state of the address ndoza mbadde muziraba sente z'omumusolo bazikozesa n'abulira bannakampala wawa atuuse ne wawa agenda era n'ateekamu enguudo ezigenda okukolebwa n'ateekamu bikoleddwa ontegera bulungi n'alaga strategies z'ayina kakati ku ngambo tatalina buyinza oba obuyinza obukola emirimu bw'atalina ayogerako bwogere bwe tukugambye nti azze ayogera byagenda okukola byakoze ne byanakola katugamba tatalina buyinza ennaku ezisinga agamba nti waliwo bamulemesa baluwa abatuwulire mu ministry KCCA waliwo okusika omuguwaawo nanti aboogere pulaani bazikola teziyisibwa zeziruwa pulaani zeziruwa njagala alaga ensi nti agezezzaako kino bakimulemesezza kubanga etteeka weeriri era omuntu yenna kasita alemesebwa asobola okugenda mu kooti kole mulimu gwe Lord Mayor munnamateeka nze sijja kukaabira bweru tibannemesezza nga ndi mu mandate yange nze nvunaanyizibwa ku strategies nze nvunaanyizibwa ku policies strategies and policies enhance service delivery mwe muva obuweereza idi mukazi wattu muweereza wa Lord Mayor muteeka executive director omulimu gwe ku implementinga bivudde mu council ya Lord Mayor ye kuteekesa mu nkola gwe mulimu gwa idi era Lord Mayor n'alyoka ajja nga idi amaze okuteekesa mu nkola n'agamba n'akola gomanitary nkola nti waliwo value for money idi twamuwadde okukola oluguudo luno idi twamuwadde okukola ekizimbe kiri Lord Mayor n'ajja n'akebera ekizimbe kyazimbiddwa kusinziira ku specifications omulimu gwa monitoring kwa Lord Mayor waliwo value for money tabikoze simanyi gwolaba ki saagala nze okwogera ku personality kati gwe omuntu gwolaba nti akikoze gwa mukama waffe ontegera bulungi nnyo naye nga obuvunaanyizibwa buyina bannayuganda bamumukwasizza nti Lord Mayor gwogenda okukulira bannabyabufuzi bonna mu Kampala you are the political head nti yes Lord Mayor ovunaanyizibwa okuteekerateekera abatembeeyi sandyagadde kulaba mutembeeyi abbibwako bintu bye n'afuna ssente mu PDM ate abakozi ba Lord Mayor ne bajja ne bamusanga ku street ne bazimuggyako ne bamukwata ne bamutwala eruzira okuteekerateekera omutembeeyi obuvunaanyizibwa bwa Lord Mayor era enteekateeka ye agiwa executive director agiteekese mu nkola okukola amateeka agagenda okubeezawo omutembeeyi mu kibuga buvunaanyizibwa bwa Lord Mayor onfuna bulungi nnyo ayina bateekerateekera atya kubafunirawo bakolera period eyemu ku nsonga atalina mutaka mu Kampala agenda kikola atya nateeka mu ttaka nze naliko kansula mu mirembe gya Sebaana ng'abatembeeyi bakola nga bakolerawa nga bakolera ku streets nga tulina streets ze twasalawo nti tuziwadde batembeeyi kolera mu kusaawa bwe ziti kibuga kinaabeeramu bantu batembeeyi buli wamu nanti bateekereteekera obutale ekireese obutembeeyi kiki kubanga tolina butale mu buli kitundu buli parish buli muluka kubanga zino nnene tulandibadde n'akatale buli mulukanga mulimu akatale lwaki omuntu atambula ave nakawe mutungo erina abantu mutwalo 12 parish temuli katale temuli mu katale 12 agenda mu wino kati tuli mu kuzimba katale
kakati tunuulira nti omuntu ave mu mutungu agenda kugula nnyaanya kubanga abantu bali ku mmere ya leero agenda kugula nnyaanya za siringisi 2,000 atadde mu transport wa nusu 15,000 ogende nakawa okukima ennyaanya. Okay. Kyova laba nti bakola decentralization. Bagamba nti tuleete obuweereza closer to the people. Kati baleetera akatale kumpi nabo. Okay. Tokabawadde. Kati Omutembeeyi kugamba nti zikanzije nga ntambula nkutuuseko kyoyagala. Olaba Omutembeeyi. Kati yagamba nzi neeyiza nze kantuukirira omuntu ono kanvuge ekigaali kyange kuliko ennyaanya nzitwale wono nsanga oba we naakusanga kati gwate ogamba nti oyo mubi onfuna bulungi nnyo naye nga alina okusomesa omwana we. So kyetulina okukola wetuba tetwagala Batembeeyi tukole obutale kubanga obutale nassale wetuuka ng'ekula ng'efuuka akeedi gwakulaakulanye vaamu genda mu akeedi guno omudaala gulekera omulala yeyo enkola y'obutale principle y'obutale nti gw'okulaakula vaamu n'omulala akole. Naye kakati osanga omuntu obutale bulina bannannyini bwo bulimu babulooka abamu bakansala bamayors kanimukozesa gamba lord mayor bali omwo batwala emidaala n'omuntu akola mu katale bambi asasula sente nnyingi tasobola kukula kuba okugenda ku akeedi. Otegera bulungi kubanga omudaala guno gulina nannyini gwo middleman ono atandibaddewo omudaala gwandibadde gwoyo nannyini omunaku omunkeseere akatale kandibadde kabankuseere nassale sukulu yaba business people mu Kampala kiri kitya midaala bagitwala dda girimu banene onosanga bali mwezo nga alinamu emidaala 4 5 oli gwasasula omunaku asasula bali mwezo ebyo tebyandibadde tebikola ki tebikola tuzimbe obutale tuzimbe ki obutale abantu basobole okuva ku nguudo naye nga tonnaba era minisita yagezaako obuuza nga wano minisita wa Kampala yagezaako okujja abantu ku nguudo egundi n'akikola ekawempe n'agenda n'erudda ndoza Lubaga naye n'akikola nemugamba jangu ewange tulaba okikola nga tompadde midaala obuuza nga kyofa togabi obuuza nga misa ampuliriza tuliko radio 4 radio 7 ne radio 8 tugenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga eziri mu Kampala. Engineer nembagamba nti okugoba omuntu ku luguudo wano nga yeeyiya tomuteketekedde butale ate omugoba addewa neŋŋaana era ewange tebaalinnya kubanga nakuŋŋaanya abakolera ku nguudo nafuna abantu kumpi kanaana abakolera ku nguudo abo bolaba nobateekawa wabasindikawa mu meeting nakolanga meeting za gundi z'abantu 4 5 kugamba okukakkana wamu naye ndowooza mwageramu n'abantu abava mu bitundu ebyenjawulo kubanga akananda sikalaba waawo naye mwavaamu abavanga n'ekireka babi beddukire wange wabalaba nti njagala kubateekateeka. Engineer olwaleero Kampala gwe tulaba abulako katono okufuuka ennyanja enkuba buli lwetonnya amazzi ne ganjalirira mu bizimbe by'abantu bizinesi ne zifa engatto ne zigenda buli kimu ne kifa. Ezimu ku nsonga ezitunuuliddwa gy'emyala nabadde njogerako ne minisita omubeezi owa Kampala Kabuje Kyofatogabe n'agamba nti emyala egiri mu kkolebo gyegiviiriddeko amataba okwanjala. Egimu ku myala egitunuuliddwa gwe mwala gwa Nakivubo omunene ennyo bwe gwali gutandika okuzimbibwa Lukwago yagulwanyisa nnyo Lord Mayor agamba teguyinna kuzimbibwa gw'omu ku baguwagira guzimbibwe gubereko enkulaakulana. Olwaleero kye tulaba olowooza si y'ensonga eno evuddeko amataba mu Kampala. Akati njagala okubeera kiriya ku nsonga zino nti tulina emyala ng'oyagala ekibuga kife kantandikira wano nti Katonda atutondera Kampala nga Kampala nungi ya nsozi okusooka Kampala bagamba ya nsozi 7 ontegera bulungi kati Kampala neegejja nebeera ya nsozi 2 mulumu zikibuli zinaggulu zimengo zirubaga
zimutungo zimbuya otegera bulungi nnyo zikati ndotekako kulambiro ensozi ziri abiri mwemu ensozi zino Katonda yazikola nga wakola ensozi akola n'ebiwonvu kati mu nsozi n'agamba nti abantu kale munaazimbanga ku nsozi ne ku miseetwe naye mu bikko munaabeerangamu entobazi entobazi zino zinkulu nnyo nti amazzi gonna agavudde mu nsozi agavudde mu mikko ganaagendanga mu ntobazi ne gasooka ne galemagaawo ne galyoka gagenda mpolampola kubanga mulimu ekitoogo kino kinaasengejjanga amazzi ago era n'akola entobazi zino nga zigendera ddala paka mu Lake Victoria era buli wali olutobazi Katonda yateekawo ekkubo lyalwo paka ku Lake Victoria n'olutobazi lwolaba ne paaka enkadde eyo gyolaba lwali lutobazi paaka ki enkadde Kampala wonna na Kivubu lwali luki lutobazi naye olaba nga lugenda paka wa lwayitangawo ng'olaba gundi weyita omugga amini gundi na Kivubu kyano paka mu wansi mu Lake Victoria naye kakati olwokuba nti Kampala ndoza ali square miles kikumi kiranda mu mwenda wembazi jukira nnyo kati abantu bangi abavudde mu bitundu ebyenjawulo bajje mu Kampala entobazi nesaanawo ne batandika okusaanawo entobazi kati ate abagagga ne bajja abagagga bano abagagga nga baagala okukola amakolero baagala okukola ne basaanyawo entobazi nga gavumenti etunula eraba ne batandika okukola ogw'okujjawo abanaku naye nga bagagga bakola ki ekyo kino kinagaana nze wange nakigaana tojja kujjawo omunaku omugagga asigale nga ayinaayina etteeka lirina okuba nti lyenkanankana likwata abantu mu bwenkanya omugagga mugyeewo kale n'omwavu mugyeewo tandikira na ku mugagga zo kye nagamba ewange nagamba nti okujjako nga Sudiiro amaze okujjawo ebikundi bye tojja kukwata ku munaku era bali bazze okukwata ku banaku n'eŋŋaana ontegera ewalala babikozi naye effujjo nze wange terikolebwa gwe babuuze etteeka lirina okukwata buli omu mu bwenkanyi okwata ku munaku omugagga gwe otandikirako kubanga yalina n'owokusula naye omunaku talina wakusula ate gujjojjewo kale nno mbadde mbayigiriza nti Katonda n'atuwa entobazi zino nga zakusengejja mazzi gagende mu Lake Victoria mu nnyanja yaffe nga mayonjo kati genda mu Lake Victoria yonna njama kubanga Kazambi yonna oluvaayo agenda direct kati ekiteeko wali wabbali Katonda najja n'atuwa ne tubeera ne kye bayita emyalo eminene mu Kampala mulimu Walufumbe mulimu Nakivubo mulimu Kaluddube mulimu oguli ene gundi Lubiji mulimu ogw'Ebaga okusala gugende mu mwafiramu n'omuntu ennaku ezo Nalukolongo eky'emyala ne tuba nga twagiplaninga nga primary drains nga gye gikyasinga okutuyamba ku mazzi gatambule era nitukola Kampala Drainage Master Plan nga ye tusuubira nti weeba ekoleddwa Kampala neesobola okubeera nga amazzi gavaamu ne gakola ki amazzi gavaamu otegera bulungi kaagati ekyo tekikoleddwa tuzze ku mwala gwe bayita Nakivubo gwobadde oyogerako nalabye gujjudde wabweru waagwo singa mwina obutambi bwange mwandimwadde mutegeera nti ndi prophet otya naye ate nga sikuba prophet ndi mukugu kubanga obukugu bwange bwavaayo nga mwami Hamu yakatandika okuzimba nga yakahodinga twakola press conference nga paate era Nuupu nendeeta ng'omukugu okwogera ku byali bigenda maaso
byonna bigenda maaso kati nabyogerako nebibaddewo obyogerako otya nabagamba nti newankubadde KCCA olukiiko lwa Lord Mayor olukulembera Lord Mayor nga political head nga luyina speaker bamuyita Zahara nga yali mu ntebe nga luyina bakansalas basalawo nga balabye nti Kampala capital city tefuna sente kuva mu government nga n'emyala tegikoleddwako tegiwadde funded ne bagamba nti kabanoonye KCCA enoonye nga patena omuntu yenna nga ali loko nga asobola bayambako bakolere wamu okuzimba emyala gino ekyo ekiteeso ne kiyisibwa mu lukiiko lwa Lord Mayor kituufu lwaliwo batolwaliwo mbuuza gwe kuba oli munnamawulire amawulire galaga lwaliwo ontegera bulungi nnyo era ne luyisa terwayisaako nti hamu terwayisaako nti bali mwezo yanaakolanga emyala egyo lwayisa kiteeso in principle nti emyala gino gyetaaga okubikibwa naye tetulina ssente tunafunanga omuntu yenna anajja okutuyambako tukolere wamu okugikola ki okugizimba kugizimbako waggulu okugizimba si kugizimbako waggulu kusako bizimbe okuzimba emyala gino kakati tuba tuli awo nga mwami Museveni awadde mwami Hamu omwala ogwo oguzimba ate era n'oguzimbako nti asobole okugyayo ssente ze President Museveni yamukkiriza si KCCA ekya KCCA kyali kitya KCCA bayegamba mu lukiiko Lord Mayor lwalimu kubanga gwe n'otakkiziganya na kiteeso naye mwotudde ne bakkiriziganya n'ekiteeso ekyo olw'obungi bwabwe mu palamenti wano oza otulaba nga tugaana etteeka ly'emmwanyi for opposition naye nga palamenti neruyisa kubanga majority kati ne luno olukiiko weruto lwali kansonga ne Lord Mayor mwatuula bayisa resolution nti emyala bafunenga abagenda bayambako gizimba ekyo era takiwakana ekyennaku ntakijjaayo kukitegeeza bantu nti kanso yayisa ontegera bulungi nze ng'omukulembeze ngamba bwe nti emyala gyetaaga okuzimbibwa era ngenda kuzimba emyala si kugizimbako nkugambye ngenda kuzimba emyala era nababuulira lwaki wandibaddewo obuzibu oluusi okugizimbako nga tulina bye tulina okusooka okukola ne mbagamba nti proposal weyandize nti mwami Hamu ayagala kuzimba ku mwala omwala guno akuvunaanyizibwako yaani ye KCCA ye nannyini mwala naye ate mpulira nti nno bagugabako nadda taito ezo nkyanoonyereza sinnabazifuna bagugabako ebyapa omwala ng'oli alina ekyapa ku mwala ng'alina ekyapa ku mwala nkyanoonyereza okulaba oba aliwo ekyapa ki ku mwala omwala guno nga gugenda okuzimbibwako ebimu ku byasi ngenda kuleeta ebintu ebikulu nga injiniya nkuwa musingi njagala onzikirize ebimu ku byasinzirwako bagamba kuwonya abantu mataba mu Kampala ate ndaba geeyunge njagala onzikirize nkunyonyole ng'omukugu kakati number 1 avunaanyizibwa mu kuteekerateekera bannakampala e Lord Mayor era waaliwo abantu be bajjawo bandi badde basooka bafiibwako abo abaali bakolerawo kubanga Lord Mayor bwatu bwe yali bateekerateekera kubeera awo ontegera bulungi bakole bafune ekyokulesa abantu baabwe kati abantu badde bafiibwako ekyokubiri nti omwala ogwo olina okusooka okutunula omugaso gwagwo omwala ogwo gwe gutwala amazzi ebitundu 6 ku buli 100 gye bayita runoff mukoka mu Kampala ebitundu 6 ku buli 100 ogw'amazzi gutwalibwa mwala ogwo
negatwala paka mu Lake Victoria. Kakati oyina kutegeera nti omwala guno gugenda kuzimbibwa kale tukkiriza. Plani yone efaanana etya nti bweti agenda gukola atya kubanga tulina kye bayita mu methodology enkola gy'ogenda okukolamu. Omwala nga guzimbibwa oyina okutunuulira gugenda kuzimbibwa mu kiseera ki. Oyina mu methodology mu ngeri gy'ogenda okukolamu waliwo wona ogenda kudivertinga amazzi gasooke gayitaawo nga wano wozimba. Ekyo no kyekyasinza okuleeta obuzibu. Ogenda kuzimba otya mu bitundutundu nti owamu divertinze amazzi wano ozimbawo. Wetuba tukola oluguudo tululeka lutambula omala kulinga luguudo nti wotuuka wali no diverting oluguudo luno nga mwe muyite wano no wetamu no bajja ku kkubo lyokola no bayisa wabbali wano oterezeewo n'omwala wegutuugandi badde kukola ki kuzimbibwa. Kubanga okimanyi bulungi nnyo nti ekikuzimbisa omwala guno emu ku nsonga nti abantu badde bayiwamu kasasiro. Naye ate wona ogukulozinga nga discipline tebanagifunayo yabutayiwa kasasiro ate era ogenda kuleeta obuzibu. Ompulira bulungi nnyo ogenda kuleeta ki obuzibu kati diri nga n'ensonga ya kasasiro. Ompulira bulungi nnyo kati tandika okugamba abantu tibane temuyiwa ki kasasiro mugyeewo yenna abantu balemu muyiwa muki kubanga gujja ku blockinga. Ekyokubiri woba ozimba omwala otadde okuteekawo ekikomera kiyite holding. Holding ono gwokoze omukozi kati ogalira amazzi tegakyayingira mu mwala naye ate amazzi enkuba etonye mukakaze agenda kuyita waate ayingire mu mwala. Bino byonna lwaki temwabibwabula omukulu taata ng'akola genda obuuze obajjayo obutambi bwange. Press conference yaliwo buli TV yonna gye nagendako nga mpabula ng'omukugu si byo byokka nawabula nnyo. Bwe tuba tuzimba tunaagenda okuzimba tulina kye bayita environmental social impact assessment report ekolebwa gwe omuntu negenda mu nema negiyitamu nema negyaprovinga teriiwo bano tebayitayo kubanga yeraga omwala guno gugenda byozimba bigenda kukosa bitya obutonde bw'ensi kati amataba gatukubye obutonde bwansi. Twabasaba ekyo bakikole siziyinza kuzimba mwala naye nagamba nti bakole ebiri mu mateeka. Ekimu ku Lord Mayor kyeyayogerako nti omwala guno singa gutataganyizibwa okuva mu mbeera gye gwalimu ne pulani yagwo nga bwe yatunula nga bagenda ogukulaakulanya kyakigenda kuleetawo amataba. Ndowooza nti yali nabbi omutuufu kati olwaliro kye tulaba ku byeyogera abyogera maze byogera abyogera maze byogera naye ate gwe wali wagira guzimbibweko saagala naawe watontekeko ogundi sobi uddiwe nawagirwa guzimbibweko diwe nawagira sakulabako ngugamba nti hamuyimiriza kirete wakana kinga nze nasooka n'okugira nze nasooka nga ne Lord Mayor nawa kugira nze nasooka nga nze nasooka okola ki okuba nti akola ebintu mu mateeka. We yandivudde n'agamba nti agenda kuzimba mwala nga tazimbyeko waggulu tegwandibaddewo kyandibadde kibi yandibadde akyakyogera nti kibi ye mu nsi ezaakula tebabizimbye then kati ensobi evaawa kyeŋŋamba nti akikole mu mateeka akikole muki muteeka agobere due process ebweru wali olabyeyo emyalo egiri open ninga omu gyegiri China gye guli open naye gukuumibwa nga muyonjo kubanga amazzi kasasiro bamukwata bulungi wano tukyakwata kasasiro bubi onfuna bulungi nnyo nti noona okuzimba ng'ogubisse naye nga kasasiro ensonga ya kasasiro togyadwesinze era gujja kukola ki gujja kuzibikira ng'enguudo tozikoze enguudo gujja ku disilt gujja kujula silt kubanga enguudo zo zonna zattaka silt ava eri nagublockinga tolina maintenance plan yakumaintaininga mwala guno naye ogubikka sooka okole bino kola ku nsonga ya kasasiro
kubanga tono kata kasasiro ojja kukendeza n'endwadde president gwo kubaayo n'ogamba kubanga abantu bayiwa mu kasasiro bakomye okuyiwa mu kasasiro gomanyi nti kimu kuchazi wiki kuchale gize kasasiro kikyaviridde kama tabagano kishavudde kama taba wali guzimbibwa kasasiro n'aguziba singa gade mazi kubanga mulimu emitayimbwa mulimu props zezikozesebwa okuwanirira formwork ontegera bulungi nnyo kakati kasasiro wajja bikutiya nebinemaga ku mitayimbwa nebijjanga byeyongera nebizikira amazi onfuna bulungi nnyo negakola baka flow ate mbangambye nemabegeri batekayo ebitimba nga abantu bayigiriza butasula kasasiro byebisinga okuleeta obuzibu bimukwatirawo kasasiro amazi neganga tekazitawo kati amazi negaweta negakola baka flow negatandika okujja mu bantu ensobi eno yonna tuginenyezaani kati mu kiseera kino ensobi nginenyeza KCCA ye musobi omukulu beba kugwa abavunanyizibwa okumwala kansije katono nnyo Lord Mayor twongere okunnyonnyola ensonga Lord Mayor tubbi twongere okunnyonnyola ensonga za Kampala kubanga zo zikyali mpanvu bantu bakaba amataba buli kimu kyonna kyafudde olw'enkuba ekire kimu kyokka olwo tunafuna ebire ebirala bisatu ebyomuddiringano kinaba kitya katujje World Bank ngeganya okuta sente ontegera bulungi nze nali guest of honor okuggalawo okugaddawo gundi meeting nembagirako okugulu nembagamba World Bank umaba kutuwa sente muzituwe fa abamu tukutekeka amagulu muganya okutuwa sente oba temuzituwe mutubuulire tuyiye kirala World Bank omukazi n'akaba n'amaziga bamukuliddeko okugulu n'agamba sente genda zita era ne bata sente ezakola enguudo ezo nga kwe kuli newano okugundi wano ku farewell ontegera bulungi n'ogamba nti okugulu kwange okuvaako kwako tekukola kakati njagala okumanya era bannayuganda bagala okumanya abawuliriza radio 4 olwaleero radio 7 ne radio 8 olwaleero abasobozi mu Kampala bakaaba rent asusse era ne bakaaba jamu mungi n'ebirala ng'ebyo kakati birina ddagala kigyoli kakati okusookera ddala nga nvudde ku kiri nandisabye gavumenti kubanga yawaayo omwala guno okusookera ddala ebimu ku bizibu bivudde awo yawaayo omwala guno oguzimba si kibi naye methodology yali embi ekyokubiri nti webabanga gavumenti yaguwaayo abantu babonyebone bana abantu bannayuganda gavumenti balirire era nomuowino genda obuuze kyenasaba hamu nga abantu bewino bakubiddwa amataba nemugamba hamu kwata sente ogenda olirira abantu nga tugenzeeyo abakoseddwa maali egenze abatembeera abali bakolera awo ku nakivubo nabagamba nti mukwate at least abeko ne kyayogera ku nsonga eyo nti abatubuzi bano abakoddeko nja kubawa flow basoke bakole emyaka ng'ebiri nga tebasasula sente otegera bulungi kubanga gwoze kugamba kulaakulanya abantu hamu yawandiisa obutabo n'agamba nti abantu bwa bizinesi kakati omuntu waba akoze bizinesi ye ate ekikyo ne kigitta otegera bulungi kyokola ate ne kigitta kati olwo obutabo bwe buba ne meaning olwokuba nti bagagga balina emitima bayamba abantu bano babalirire ekyo kisaba gavumenti ku nsonga zino ekwate eririre abantu abo kubanga bebakuza economy economy yaffe ejjaggwa singa ebintu by'abantu babyonooneka nekyo nasabye minisita wa Kampala atuyite mangu naddala ffe abamu obukugu ayite ba stakeholders ayite Lord Mayor tutule wamu tupulaninge tugenda kukola tutya kubanga tikyabaddewo ontegera bulungi nnyo naye bagamba nti kati kiveeko akite ate kuba wetonya kigenda kuba ate kiki kika oba ontegera bulungi nnyo kyabaddewo batusinza amaanyi ne batwala omwala tuli ku postmortem ontegera bulungi tulabe omuntu ono engeri gyagenda okuziikibwamu aleme okunyirira abantu onfuna bulungi nnyo naye minisita ombezi yakwanukudde owa Kampala n'agamba nti olw'okuba nti emyala mingi egikolebwa tewali nnyo nsonga yakuyita abakulembeze kutuula okujjako singa wanabawo ekisukka ku ekyo nedda ebyo byonna bye tulaba amataba n'ebiringa ebyo biva ku myala egikolebwa emingi nedda bwe tuba tukola emyala nkugambye tulina methodology nga tutangira ebiyinza okubaawo kakati methodology egyo batagenzeemu kiringa oba tukola enguudo toggala luguudo lwonna osobola okugamba nti katukole side eno ng'abantu bayita tuli ku nguudo nga oluguudo olugenda ewange Spring Road
ne Port Bell Road kati balekawo ne bakola ku side yemu traffic ne bera ku side yemu oba ne badiverting emmotoka ne bawungule emmotoka ne baga mwite mu kakubo kano wali bumvire yino katukole wano otegera bulungi n'omwala we kutukole n'oba okola dam kagabe mazzi wala wano kukiira otegera bulungi kukiira wano nga bakola kiira amazzi bagawugula kati agakiira wagawugula bakigana ag'omwala omutono tosobola gawugula kwegamba methodology gye twagala bakole ki enkola gye twagala tubawe tubagambe nti amukole bwe muti kubanga emitwe ebiri gisinga ogumu kati bali ku mutwe gumu ne baletemu n'emitwe ejaba kugwa abalala tulabe engeri gye tugenda okukola kugonjolamu ensonga enkuba egenda kuddamu okutonya mbabuulira tolete kantu ako nga nkogerako nti enkuba weenetonya ekiraki nsaba gundi oli akanoonyerezi nga ngamba nti enkuba egenda kutonya ebyo mbyogera tebanana kutandika kuzimba kale otega naye nga tuzze eri obadde oŋŋamba jamu emisolo basuubuzi bakaaba singa emisolo gino gibadde gikola omulimu gwagyo abasuubuzi tebandikaabye naye omusuubuzi ava emukono najja e Kampala okukola n'amala mu kkubo essaawa 2 nfuna bulungi nnyo ezandibadde ez'okukola saawa meka 2 ziteekwa wali wabbali saawa 2 ez'okukola mu kuddayo n'amala essaawa meka 2 ez'okuddayo ze saawa meka 4 ku saawa meka ez'okukola 8 kale bala 10 n'asigaza essaawa 6 agenda okutuuka ku mulimu ng'emmotoka ebinnya bigikubye enguudo si nkole amaze mu kkubo essaawa 4 ripooti yavuddeyo eya ekitongole bagita Colas kampani bagita Colas egenda kati otukolera amakubo twagiwadde okukola amakubo ng'egamba nti tufiirwa essaawa 24 buli lunaku mu jaamu mu Uganda buli ki ne babalirira buli ssaawa bagiwadde ssente ne babalirira nti tufiirwa triliyoni 10 buli mwaka triliyoni 10 zizimba enguudo z'omu Kampala zonna si za Kampala zokka ne zizimba n'eza Wakiso zonna naye ze tufiirwa mu jaamu kakati nze ng'omukulembeze ebyo byentunula ninga akanteeke sente mu kukola ki enguudo n'emyala abantu basasula omusolo naye omusolo tebagufunamu singa omuntu abadde afuna mu musolo n'amala essaawa emu ku nguudo ennungi ng'agenda okukola teyandikaabye ng'omusolo gwalaba gulina kigukola bali mwezo ngenda kujja mu bukulembeze tulina omusolo ng'ogw'amayumba gumanyi nti ennyumba eno esasula omusolo ogusukka miliyoni 2 buli mwaka ennyumba eno sente ezo zirambikiddwa mu tteeka bayita Local Government Rating Act nti sente zinaava mu nnyumba eno zinaakola ku security light wano weebaze Katonda ati nakutera ku security light naye waliwo abatalina kati nga liri ekkubo teriyina security lights eri emabega erya UNEB twandibadde tuteekako ki security light nti nawoba ovudde wano kiro ogenda olaba wandibadde okayana nti ebinnya ebyo bizibiddwa nti kasasiro tumukujjako sente ezo zirina kujjako kasasiro omuntu teyandisasulidde kasasiro kubanga omuntu tayagala kusasulya kasasiro naye gwe sente ezo zikwate jangu omujjeko kasasiro kubanga gwomanyi omuteeka wena omulekera ne contractor asobola omuyiwa mu lutobazi nata mutwala gyalina kukola ki kubanga naye ayagala kufissa kuki ku mafuta omwadde gyalina okujjano kasasiro amutwala eruddawa iri eri bayitayo batya buyala bw'aba akozesa amafuta tafunako kati ng'anoonya walala omukola ki omuyiwa nga creating dump site gwe ekibuga gwofiirwa kakati nze njagala nze bwennyini ngwate ba contractor bano nteke weighing machine kumpi ne buyala ntegeere tani meka zaleese naye nga nze musasula ogenda bikwatiramu osaaga tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ensonga ezo ze nyingi nnyo ezifa Kampala naye olwakadde njagadde
tutandule ku bigere kubanga nina ensonga nnyingi engineers ayina okutwanukula. Mbadde njagala kusinga ze Kampala nze ndi lokolomani na zino ze Kampala na zino za Kampala kubanga era zibakwatako bannakampala butereevu ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Bwotandula ku bigere mu kaseera kano ensonga zongedde okunyinyiitira naye tujjukira nga gwe wakulembera mu gugu bakwasa obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya ssente za kampeyini y'omukulu Kyagulanyi naye etteeka eriruŋŋamya ensonga eno olimanyi bulungi kubanga singa Kyagulanyi awangula obwa president ne watalagibwa nsasanya ssente zino zimwakuŋŋaanya za kampeyini olowooza asobola okutuula mu ntebe eyo nsasanya ssente zimwasonda wagamba obuwumbi 9 agambye nti pate yaffe ya Kibugwe nti terina ba accountants ebitabo byayo tebitunulwamu ontegera bulungi nedda tulina systems ffe tukyasinga okubeera ne IT gondi system era okimanyi wano nti nobajja okukwata obukwasi ku kintu kyaffe tuba twajjeyo dda amawulire so tugoberera amateeka ontegera bulungi kubanga kyetuyimiriddeko ffe nga party principle number 1 nkola y'amateeka onfuna bulungi nnyo sente yonna eyingirako ebeere ng'evudde bweru tuginootinga wali nti zino zivudde ki bweru ontegera bulungi era tubawa receipts tubawa ne certificates ontegera tewaliwo tteeka lye twamenye ontegera ate n'etteeka litukkiriza okukuŋŋaanya ssente ezigenda okutuyambako mu operation zaffe kati awo sijja kuwa details nyingi nnyo zikwatagana ku internal systems zaffe kubanga obamanya abasajja naye ekituufu tukola accountability era ne public tugiwa accountability on a weekly otuba tukola weekly tukikola monthly sente mmeka zetufunye era sente ensaasaanya eyoyo terina kubeera open to everybody naye etteeka likirambika nedda terina kubeera to everybody tugikola gwoba ojagadde genda ku pati ogifune kubanga document yonna olina obuyinza webeera public document ogenda ne mugundi n'ofuna certificate etukaka fokuwa document bwetuba tuganye yes okay etteeka weriri era eritakugira muntu kufuna document public document yes pate yaffe emanyikiddwa mu mateeka era ekola ebintu okusinziira ku mateeka tolowooza nti abakulu abali mu buyinza bayinza okweyambisa kino okulwanyisa obuwanguzi bwamwe bwe munaaba mufunye nedda ate obuwanguzi si bwaffe buwanguzi bw'Abannayuganda tosobola kulwanyisa ggwanga kizibu netuba ntibufuna ate kati ng'ojja otya nti ki nga temulaze ensasanya sente ze mwasonda kuva mu Bannayuganda tulina giragaani etteeka gwe etteeka ligamba ki lireete lisomera abantu olitegeere tulimanyi gwe lisomesa abantu nati gwe olimanyi ennyo nse kyemmanyi mbyogedde enkoma kati gwe leeta by'omanyi kitegeeza mwayingira mu kintu kye mutamanyi ate kyotamanyi kirinze kugambye kyemmanyi nkinyonyodde abantu gweoba oyagala kuba nti otwala amawulire agasukka kwago ng'oyagala njitire nkuwa amawulire ge mugenda okukozesa nedda osanze ndaba ekyokubi tulina omwogezi wa paati avunaanyizibwa okuba nti awa ebisingakaawo ebya paati negwe wakuliramu okusonda ssente ekyo nze nkiina omulimu gwampeebwa si gwakuwa gundi accountability ku nkozesa ogwange gwakusonda sente ez'ensonze sente ezisonze gwe bagamba nti gundi bawadde owa URA bamuyitaani musinguzi bamwako omulimu gw'okusaasaanya bamwa gwaki gwakukuŋŋaanya ebyensaasaanya si bibye nawe bwotyo ate obuuza gwogwo kuŋŋaanya sente era mpa ku sente nkubiriza bannakampala bannayuganda kati ompadde mbakubiriza bane tukyetaaga sente pate yaffe pate yammwe ekyetaaga sente aba radio 1 mutuwe ku sente
Radio 4. Radio 4. Amanyi Radio 4 mtuwe ku sente. Twetaga sente Radio 4. Zaki. Ezo kutwala maso struggle. Muzileto wali ku kitebe. Zeba wayo muziteekawa. Ati tuzikozesa. Jangu ku kitebe olabe. Nego tumulaba. Neba naze ne unya no kwewunya. Kati ngovudde ne kubyo kunonyo obunonya akalulu. Gwe bye twakakola. Twaguddewo ekitebe embarala. Wajirabi? Kirengera. Wachirengede ulengezi? Twaguddewo ekitebe iganga. Wajirabi? Kirengera. Tuwulire ababiina. Twaguddewo ekitebe, twagulawo ekitebe kavule. Wachiraba? Tuwulire abakina bwekityo. Mu Uganda muno. Pate nto tena kuweza myaka 5. Kati wabuze myaka 5. Twogera ku kitebe. Twina systems ndio omwana yenna wafuna problem mu struggle ajanjabwa. Twina systems ndio omwana yenna wakwatibwa ngakwatiddwa lawyer wali. Mbulira party eri organized to that extent. Kibafula benjawulo. Tofala nti abantu balina okulaba twale eggwanga. Otubanga tuteereddwa abaana baffe health medical care. Onteka eggwanga tunina tulema tutya. Tetulekerera mwana nti alwala afiireeyo. No. Zezo systems zenjagala bana Uganda batulengerereko bategeere nti tuli party etese okutwala obuyinza. Sibya kudda wano no malali mbule eddagala. Nze bali mweza yogera naawe ku nsonga ze Kampala nampita mu NGO zaffe. Motoka za kasasiro mweziri. Motoka za kasasiro zikola. Motoka ziri specialized. Nze mwenye nagenda n'ensoma kasasiro. Kubanga manyi nti kizibu kya Uganda. Tubeere n'omukulembeze ng'amanyi ekizibu n'engeri agenda kikwatamu. Banji byokola babikoze naddala nga bateekateeka akalulu ne bagula emmotoka ne bagula ambulance bakalulu bwe kaggwa tetuddamu birabo oba nawo bikola lwakalulu. Mugambye bali mwezo nze meeya eyasooka nenkola NGO. Njogera NGO emanyikiddwa mu mateeka nga basindika ne bagundi baje babege ne basindika n'aba security ba ISO baje babege NGO kyekola. Weri erina ambulance nya abantu baffe edda nkubuulira wano mu Nakawa bekalakasanga ne bookya enguudo kubanga emmotoka yakoonanga omuntu n'alwawo okutwalibwa nga polisi kabanga lya polisi eruddewo okujja abantu ne basalako ekkubo omuntu agwamu omusaayi ne bookya ekkubo ne bekalakasa polisi kwe kujja ne bagumbula ne bakubamu amasasi kate kikyaliwo. Lwaki kubanga tulina ambulance nti omuntu olufuna akabenje ambulance mu dakika 5 yeyo pate yaffe kye tusomesa okukola eberenga ekoze eki etuusa okutwala omuntu oyo kubanga yavaamu omusolo. Omuntu yenna nga mulwadde economy tefunamu. Omuntu watufaako economy tefunamu. Omuntu okusinga bafa trauma. Omuntu wa accident ekisinga omutta ye trauma engeri ejjajiddwamu awo. Naye ambulance ejja ne muteeka nalabira ddala nga n'okuwona kutandikiddewo. Neba kuteka kabangali ko balinnya ekiwundu kwe kitudde ontegera bulungi n'olwala n'endwadde bayisa nga gas gangrene n'olwala endwadde embi ennyo tetanus n'ebirala kubanga otudde ku kintu ekyatalaga kubatadde omubiri gwo tetanus n'akkwatirawo abantu bava trauma kyekisinga okutta abantu naye kakati abantu b'e Nakawa beesiimi abantu b'e Kampala beesiimi bagenda kutandika okutambulira mu za ambulance. Ampuliriza bange ebyo tubikoze nga tulaga ekifaananyi eggwanga we linaabeera singa tuba tututte entebe. Obali nnyo obalire ddala mpuliriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 webali nnyo obalire ddala ne Engineer Nsobugga bali mwezo ayagala okutwala ekifo ky'owalodde meeya era nga mubaka wa Parliament ku kiseera kino ezigimu ku mirimu gyakola mu kibiina kye kya NUP kwe kusonda sente ezibatwa kwe kulembera mu kyogere bulungi nkyogere ntya nti akulirwa kusonda sente ezigenda okutuyingiza mu nsi esuubize ezigenda okutuyingiza mu nsi ensuubize sente transport ezigenda okutuyamba okuwangula akalulu tuyingire mu nsi ensuubize. Kana omanyi mulina mutamanyi ebyawandiikibwa
Bible egamba nti abaana ba Isirayiri ne batalaaga ne bamala ennaku emyaka 4 kubanga Katonda yali munyiivu. Katonda yanyigira nnyo olw'ebyonoono byabwe ng'abatwala mu nsi ensuubize. Abatandika olutalo bonna n'agamba temujja kutuuka okujjako Cyrus nani ne munne bamuyitaani Cyrus labane wendyerabidde otegera bulungi babiri bokka bebasobola okutuuka mu nsi ensuubize. Bano baafa mu myaka 4 bali baweddewo abakadde. Bikwatagana bitya n'embeera eriwo? Tumaze emyaka 40 mu regime nsuubira tuwali n'omu atuuka mugundi mu nsi ensuubize okujjako abaana baabwe ne bano abakadde abatandika olutalo abo batandika mugundi tebasuubira kutuuka mu nsi kumala ku myaka 4 ejiddako. Kitegeeza nti obukulembeze bugenda kutwalibwa muntu mupya ani ate omwebuuza Oweekitiibwa Kyagulanyi Oweekitiibwa Kyagulanyi yabatwala mu nsi ensuubize yagenda okutusomosa ensi ensuubize kututusaayo. Mugigenda muddi mu January omwo mwaka tugenda okulonda president. Kale ita ku noti 752 113 ono musajja wena ali 7 June ono kaze boda asede wala Masaka. Kale obale nnyo. Hello yani oyo Kazeyi. Hello Wanji webale kuliriza Zamba sana wa digital Pato ndi mwogezi wa Onale Madake Chira Kanso George Musisi. Inginia mwagala nnyo era nga ye meya wanga Dake Kampala. Jeko akutuseeko yekka agenda kuddamu akube. Hello Engineer bali mwezo tukuyanza nnyo Henry Baguma. Tesa tuwulire. Tuyanza nnyo information eyo nungi tulinze ka boxi Henry Baguma ngemanya gange nakawa. Kale webale nnyo balire dda Henry Baguma. Hello Wanji webale kuliriza sebo. Honorable bali mwezo nkulamusiza sebo. Honorable Primeza aja kusobola Kampala bulungi. Kubanga yetaze kola ntalo. Mukuru waffe zabadde akola mu Kampala ebirimu negigaana okutambula. Aze kuleta expertise ye nga engineer. Yaja kulagira bali kino kikolebwe bwekiti. So tetwagala banamateeka kati mu Kampala. Amateeka gagende mu kooti. Si mu Kampala yetaaga engineer. So nebaza engineer. Abadde meya wange. Enakawa ngendye no banda ensinzira. Kale erinnya gwani? Joseph Otim Banda. Joseph. Kale hello Bale tuweereza bale kuliriza wami engineer bali mweza omulamusizaako. Yesebo Yoganda Geoffrey Buswaga. Yesebo Nze byose nkinyaga mumubuuza tufa geze dalambulula buli nsonga yenjagala kuba okumubuuza eriyeteeka nga tuzina tukamubisira byakulonda eribagaana okujja okutegeezanga omuna Uganda ekirina okukolebwa ne balindanga mu biseera by'okulonda ne baloka bajja ne batuzibula amaaso. Ekibuzo kyange sewo Geoffrey Buswaga. Kale agera kuddamu. Alo Wanji sebo webale kuliriza. Agale namuzo nnyo mukama wange oyo bali mwezo. Ani ono? Yo nafasi kuva mbale. Esebo tesa tugende maaso. Naulisa bulungi nnyo. Mukulu bwali mwose yongera maaso wakweka singa nange enteera eyo nandikulonze naye teeka mu maanyi. Kale tuliise wano Mbale muje tukole campaign. Kale ali Mbale babalinze n'Ekyagulanyi mugende mukoleyo campaign. Ali Mbale. Hello hello Wanji sebo Pato mwogezi wa Onale Madake Chira Kanso George Musisi. Yesebo Pato Engineer mweba emirimu gyatuusaako mu Kampala. Sebo engineer mukama wange nsooka okuyoopera mukama wange nze omu ku banoonya obuwagizi mu kibuga Kampala ne engineer ogaanye okumpa ya time. Nga ngenze ku mulamwa. Engineer tukkiriza tugaane ekibuga Kampala.
naye sajja musajja oliba bategedde nti nkolera Kampala kati bakudde tetumugjeeko nada simwe avaako yekka simwe waliwo omusu aba kampuni bali halo wanji webale kuwuliriza sooke neebaze okukyaliza honorable bali mwezo meya tusi yaddako Kampala ono abeera Dickson Emaya Dickson naye tenyala okusooka okubuuza meya wafaddako muwagirwenaalemu naye ye muwagiranga ye ng'omuti lw'ebintu byakoledde abantu b'ennakawa njagala okumubuuza ntulabye olukwago mu bisanja byakulembedde Kampala abonyeebonyenye ne gavumenti okubanga atuukiriza amateeka ye anaakikola ate kubanga agenda kukwatagana ne gavumenti webale kuweereza kale webale kuwuliriza okuba nti okubye n'essimu kanfuneyo omukubi omulala osooka obaanukule tulabe ensonga nga bwe zitambula halo meya ekibuuzo ani ono abuuza ono bamuyita James okuva waneeno Kosovo James Kosovo omanyi obulungi ekibuuzo kiri kimu bwe muba mwogera wali ku mwala nakivuba bikoze bitya naye amazzi gye gagenda kati kankuwe sinaariyo eno eriwo bakola Lugala Lusaze eyo manyiyo bulungi contract oyo amazzi gonna najagawunzika eno mu mwala abantu awo kubawo nnyo okuzibwa okuyitibwa meeyi webale nnyo webalire ddala waliwo n'omukulu agambye nti nno kwali akuwuliriza ye Wycliffe Mwesigye mukulu ono kansala ow'ennakawa mumanyiganye Wycliffe atera nnyo okuba amasimu muwulira naye w'amaanyi nnyo muwulira nnyo ne bwana akyalawo n'ayogera ensonga Wycliffe omukyaza mukyaza webale mukyaza Wycliffe amaanyi esebo kale kakati nsaba oyanukule ku bantu abo neyanzeege oyasoose yagambye yabadde ampagira naŋŋamba nti biki bye ngenda okukola ebiremye Lukwago omujjukira naye erinnya twamutegedde erinnya eyasookedde ddala biki bye ngenda okukola ebiremye Lukwago bannange buli mukulembeze Katonda yamutonda ng'alina amaanyi mu ye ag'enjawulo kyova olaba nti nze mbadde nkola ekisanja kimu nenvaayo number 1 ekizibu kyensinga okulaba mu Kampala ng'oggyeko ne bino ebizibu ebiguddewo kyekizibu ky'obukulembeze twetaaga omukulembeze agenda okuba nti azirimba teamwork bannakampala okubategeeza nti Kampala yaabwe okusobola ogioninga ontegera bulungi aleete enfuga y'amateeka okuleeta enfuga y'amateeka si kujoogerako boogezi naye okwi-enforcinga n'okwi-implementinga rule of law rule of law ebadde mu bigambo okugeza kiina kinene ki oba rocket science nze okuba ndi ntadde ssente mu kusimba emiti mu kibuga n'okusimba omuddo n'enjirabirira lwaki sogera n'abatembeyi abagiyitamu ne bannakampala abagiyitamu ne mbaga nti bannange anaakwatibwa ng'ayita mu gundi ntaddewo abantu abagenda okubeera ku nguudo zino bawadde emirimu kubanga Kampala terina mirimu okukuuma biliyoni za ssente ezo kubanga emiti n'omuddo ogutaddemu biliyoni mu landscaping naye gwonooneka mu nnaku 5 wano mwalaba wano mu gundi eno naamu yakabeerawo basimba omuddo ne basimba nga naamu egenda kubeerawo wano emunyonyo kati gwonna gwonoonese abantu baguyitamu ontegera bulungi watyawo enkwatagana n'abatembeyi nenkwatagana n'abantu bagaa nti bannange ntaddewo abantu bano kulaba nti omuddo guno guyitamu nempa abantu emirimu ate ne sente zino tezitafa tebeetaga rocket science so teamwork kikulu okuyita bannakampala bagategeeza Kampala yaabwe mwagala Kampala efaanana etya noba ngaosobola okukolagana ne banno nze bali mwezi ayogera naawe ekibuuzo ekyo kiddamu n'oli bali mwezi ayogera naawe mbadde meeya mbadde nzija nkola ekisanja kimu buli kifo naye nga wenva ndeka baagala nsigalewo nali meeya wa Nakawa
abazungu ne banonda ng'omukulembeze asinze okuperforminga si mu Uganda yokka si mu Africa yokka ne mu nsi yonna era ne bantwalako mu nsi zaabwe lwaki kubanga bandaba nti nina traits nina character y'omukulembeze omulungi asobola okukolagana n'abantu bonna era ne programs ezimu ze najja ebweru nendeeta ng'emu ku zo gavumenti yagikoppa eya skilling the girl child era ogenda wano wansi usuwala genda wansi ebutuukirwa obuuze nti ani yaleeta yateeketawo ekifo ky'omuze nga ndi meeya ogende mu prisons obabuuza ani yaleeta skilling yalinze programs zino zinyumiri bannayuganda bazenyumirizaamu ezimu newakuba nezikwatiddwa bubi so twagala okulaba nti pulezidenti waffe tatuganangako kuba nti tukolera abantu kyobola nti nkoze neninyisibwa kubanga pulezidenti wange era anoonya bakozi lwaki nze gwe basitudde okujja kuba lord mayor ekibuga kizimbibwa buzimbibwi ngenda kujja okuzimba ekibuga kubanga ebyetagisibwa byonna okuzimba ekibuga mbiina president kyobola nti batunula mumapati nebagamba nti ono yana asobola mu kuzimba ekibuga akwatagana naffe asobola okwogerezegana n'abantu lwaki nasobola okufuuka omukulembeze atunulibwa n'ensi kati taki nsi y'abasiraamu bwe bali banoonya omuntu asinga okwagala ensi ye mu Uganda banoonyazi genda ewange korea mbasaseemu university bali mu kuzimba emabega g'amaka gange emabega otula emaka emabega bali mu kuzimba university amasomero mu Nakawa tuleesa amasomero mangi European Union esobodde okuyamba abantu bange mu Nakawa ne ba startup capital ontegera bulungi nnyo tusobodde okukola ebintu bingi mu Nakawa nga tusaka bisaki taki yali empadde emmotoka za gundi z'okuzikiza omuliro 10 n'okutraininga abagenda okulwanyisa omuliro 40 ebyo byonna biremye kubanga obukulembeze obw'oluusi si bwe bitunuulidde nze tulya service delivery ng'eyaliko victim webale nnyo webalire ddala ampuliriza wangi nakaddamu kimu obadde oddamu kimu kyokka kibadde kimu basatu nga mbazzeemu mbadde mmanyozeemu obigasserumu kazeeyi bali mwezi anaasobola kazeeyi nja kusobola kyobola nti NRM agambye bali mwezi agenda kumuwa kubanga mukozi otegera bulungi era njagala awe abanupu kubanga ffe tutwala ensi ensuubizi omwogezi waffe ayogerera mwami gundi oyo yagenda yamaze dde okufuuka MP wa gundi wakira era njagala okuwagira ennyo ennyo mwami Musisi okutwala kira mwami Baguma yasiime busiimi Joseph na webbanda naye n'asiima mwami Godfrey Luswata mwami Joseph nkwebaza ne mwami Baguma mwami Luswata yasiime n'agamba nti yes webale era n'agamba teeka kyeri bagana okwogera ku nsonga zino ze mwogera mu kiseera ky'akalulu teeka ki walinga muli muweereza temuzoogerako muvaayo kubyogerako nga akalulu katuuse nedda taata mukimanyi bulungi nnyo nti ffe tukola tulina etteeka lino lye baleeta eritugaana okugenda kuba enkuŋŋaana era mukimanyi bulungi nnyo nti nakaakati oba gibuvuddeko osaba nti ogenda kubeerawo n'olukuŋŋaana okwogerako n'ebyantu bakugaana poliisi ekugaana nga ti tulina buyinza kukugaana gwe neebaza mwami otafiire nagendayo nampa omukisa nagamba nti nakubira ne deputy IGP namugamba bali mwezi agenda kwogerako eri abantu okubategeeza biki byagenda okukola mwami otafiire ye ng'akkiriza ne IGP ng'akkiriza oluvannyuma ennyo deputy IGP yagaana kwega tulina etteeka eritukugira bwetunaba tusute mu nsi ensuubize eryo tujja ddijjawo kubanga bannayuganda tulina eddembe okwetaaya buli kimu genda kijjawo eryo lijja kuvaawo eryo buli kimu genda kikwatamu eryo tugenda dijjawo kakati mwami gundi yebaziza bwebazi mwami Patrick Wembale mwami Dickson Maya naye neyebaza neyebaliza ddala mwami James owa Kosovo twagala okukola ntudisiltinga amazzi ago gye gagenda kubanga galina kugenda mu lutobazi naye entobazi bazimazeewo naddala bagagga mwabanaku mubagoba naye tugenda kuba ntudisiltinga omwala guno gusobole okutwala amazzi agemala olwokuba nti omwala guno tegutwala amazzi gemala olw'ensonga nti gujjudde silt amazzi negatabala gayingira mu bantu naye tunaaba tudisiltinze nga tulina culture emaintaining emyala gino eminene emyala gino gisobola okutwala amazzi ago gigatwale gigalina okugenda Wycliffe yebaziza bwebaza era akimanyi bulungi nnyo nti Kampala ngisobola kale webale nnyo webalire ddala mukadde kano njagala osiibula abantu budde bweddeyo ayishuwa akati bakadde bange kuno olujja tujja kubeera ffenna njagala okubategeeza nti ensonga nyingi nnyo zetugenda okukolako ng'abakulembeze
era njagala mbebaza olw'okwaniriza president wange Robert Kyagulanyi n'olw'okutwaniriza nga abakulembeze wano mu Kampala bankwasizza abakulembeze bano benjagala okwogerako gimuli nga nsiibula tuyina NUP yayisizaamu abakulembeze Honorable Nyanzi wa Kawempe South, Honorable Kawalia wa Rubaga North,